maaso n'okulabika nti biddirira at least bitugenda maaso n'okulabika nti tukuwa akadde kano kennyini ebyaddirira oluvannyuma lw'emmundu okuvuga ennaku 12 ebyaddako bye tukubuulira nabagambye Netanyahu abadde mu Amerika abamu nga bagamba nti yagenze kwebaza abalala nga bagamba nti bagenze kuddamu ku pulaninga balabe biki ebiyinza okulabika nti biddako Irani twagamba nti Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei agenda maaso n'okulabika nti alaba basajja kibayinza okuzzaawo oluvannyuma lw'abasajja be abawerako okuttibwa eggwanga etibwa erya Israel mu kaseera nga Irani ewera nti singa baddemu ne bagirumba Israel bajja gikola ate kyerifa teerabidde nabo bawera kati bikyatambula bityo eggwanga erya Irani emabegaawo babadde bagenda maaso n'okunoonya bambega bonna abayambako Isirayiri wakati mu kubalumba kigambibwa nti ekitongole ekya Mossad ekyabambega ab'eggwanga etibwa Isirayiri balina bannansi b'eggwanga erya Irani abawerako be baakozesa wakati mu kukola operation Rising Lion munda mu ggwanga etibwa erya Irani yaviirako bajjeno bangi ab'eggwanga eryo okulabika nti battibwa kosa ne nuclear facilities okubibwa ne zoonoonebwa kakati Irani nga beekwata beeteeka mu kooti mangu nnyo ng'ebateeka ku kalabba kati Isirayiri waliwo omusajja wuuno wa myaka 27 naye bagenze maaso n'okulabika nti bamusindise mu nkomyo bamusingisiza emisango gy'okubeegera Iran emisango egy'okubeegera Iran bagimusingisiza kigambibwa nti ono abadde akukuta ne bambega b'eggwanga eritibwa erya Iran era nti babadde baliko abanene be baagala okulabika nti batuga musajja bamuyita Ol Beirin myaka 27 egy'obukulu ava mu kitundu ekiyitibwa Biya Yakove Isirayiri bamukwata ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga kakati kigamba okuba nti ono abadde akolagana bulungi ennyo ne intelligence y'abasajja bayitibwa aba Iran era kigamba okuba nti badde akozesa mukutu oguyitibwa Telegram okuva omwaka 2024 Novemba abadde akolagana nnyo nabo era nti babadde baliko oboolyawo abantu bagala okuleka nti batuga oboolyawo n'okuba nga abadde abawa information ekwata ku sensitive facilities zaabwe naddala enkambi ez'amagye bamukutte ejjukira nti Iran wakati mu bulumbaganyi bwe yakoze amawulire gategeezezza gabadde ga Telegraph okuva e Bungereza nti waliwo enfo nga 5 ezigamba okuba nti z'abasajja ba Isirayiri z'amagye ezagenze maaso n'okuba nti zakubiddwa abasajja bayitibwa aba Iran. Isirayiri erowooza nti Iran eyina bambega bajjambako okulagirira enfo zaabwe oboolyawo Iran n'azitagetinga n'emizinga era kigamba okuba nti ono abadde alina n'ensimbi zaafuna nga ziyita mu cryptocurrency era nti zibadde z'abasajja ba Iran bamaze okulabika nti bamukwata bamulanga kubegera abasajja aba Iran ng'abega eggwanga lye nnyini eritibwa erya Isirayiri okwebegangana wakati w'eggwanga eritibwa erya Isirayiri n'eggwanga eritibwa erya Iran ekyo kyafuuka baana baliwo kyafuuka baana baliwo abasajja abo bombi ne bobeera tebalwana basigala beebega ekyenkanidde awo kakati ripooti yino endala evuddeyo nabagambye nti tubawa ebyaddirira oluvannyuma lw'olutalo ripooti endala evudde e Pentagon woofiisi emu ku kitebe ky'ebyokwerinda e Pentagon munda mu ggwanga erya America bano bennyini be baagenda maaso n'okudizayininga bomu yes woofiisi eyadizayininga bomu for Iran strikes bavudde ne bategeeza nti ebyaddala tetumanyi top officials Pentagon office that played a key role in designing the bombs used against Iran bavudde ne bagamba nti tetunnabakakasa obanga ddala bomu zaffe zaatuukira ddala ku ntobo eri Iran gyali atereka ebintu bye byekuusa ku nuclear bwe batyo bategeezezza wabaddewo ko press briefing General Dan Kayine chairman of the Joint Chiefs of Staff n'ategeeza n'agamba nti okumala emyaka 15 a peer of officers okuva mu Defense Threat Reduction Agency babadde bagenda maaso n'okuba nti basoma emyaka 15 Abamerika babadde basoma esingo target eyitibwa FODO nga bagenda maaso n'okuba nti bagyetegereza Amerika ayina kye bayita Defense Threat Reduction Agency nga bagezaako okulaba nti muntu ki okwetoola ensi yonna
ayina kyapanga naye nga kisobola okubeera kisobola okubeera ekyobulabe eri America. Balinawo kaabwe ekitongole kiri within ekitongole ky'ebyokwerinda naye nga kyo omulimu gwakyo kwetegereza eggwanga bweri tirikola ki, tuyinza kiyimiriza tutya, mutujju ki ateekateeka okulumba America. Kaakati department eyo weeri nti bano emyaka 15 babadde basoma fodo era nga ne bomu zino bazitegeka dda bino biwalabye nga Trump azikwata okugenda ozikuba ku fodo Natanzi ne Isfahan. Ebyo byakati naye emyaka 15 nga tannaba na kujja baali bakirowoozaako dda bomu ezo nga bazirina Abamerika nga bastadinga fodo. Era kigambo okuba nti Abamerika abo bwe babeera banaakuba omuntu tekijja leero. Omukulembeze asobola okukisangawo naye nga kiri ku pulaani okumala ebbanga lyonna. Ono omukulembeze n'avaawo nga tebalumbye naye nga basigadde bastadinga. Era nga bwe nabagamba nti Abamerika bwe beegatta n'Abawarabu abalala n'amawanga amalala mu mwaka gw'O1991 ne bakuba Saddam e Kuwait, Abamerika ku olwo lwe baatandika okulowooza nti ono ayina okukubwa naye baamustadinga ne bamusoma ne bamulaga nti tebabiriiko okumala kumpi emyaka esoba mu 20 nga ku pepa bakimanyi nti bajja kulumba Iraq bati nga balinda akaseera akatuufu. Abamerika bakikola ekyo. Era Bush yajja n'alumba eggwanga lya Iraq mu mwaka gwa 2003 wabula nga pulaani yali ya myaka 20 egyali giyise. Kati Amerika ayina lisiti ye. Ayina kalisiti. Kati okulumba wanampuliriza efodo bategeezezza nti kibatwalidde emyaka 15 nga bapulaaninga. Naye kyenyagadde okugamba kakati bagambye nti akakiiko kennyini akabadde ku pulaani tulumba tutya Iran bavudde ne bagamba nti okuba twakubye bati tetwekakasa oba bomu zaffe zaatuukidde ddala ku ntobo bo bennyini babadde mu planning okumala emyaka 15 bagambye tetunnabakakasa obanga bomu zaatuuka ddala wansi ku ntobo. Era nga bagenda maaso n'okugamba nti etambula kakiiko ako okuva mu Pentagon ekitebe eky'ebyokwerinda wali muna mu ggwanga etibwa erya United States of America bwe batyo bwe bagenze maaso n'okuba nti munnange bategeezezza akaseera kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okugamba nti tubifuna okuva wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya United States of America akadde kano kennyini. Ensonga ezo tezinnaba mpuliriza kuvaayo bulungi byakubwa ne bisaanawo oba tetumanyi. Munda mu ggwanga eritibwa erya Irani akigamba okuba nti waliwo obutakkanya obwongedde okulabika nti buvaayo era nga kiyinza okuleetera n'omukulembeze eggwanga aliko obuzibu mu ngeri emu oba endala. Pulezidenti Masoud Pezeshkian amuli gategeezezza nti Masoud Pezeshkian pulezidenti ayagala eggwanga lya Irani eggwanga eritibwa erya Irani bwe kiba kisoboka baddeyo ku mmeeza bateese n'omusajja ayitibwa baddeeko ku mmeeza bateese n'omusajja ayitibwa Omumerika. Abakulembeze abalala okuva mu Iran nga bakulembeddwa mu supreme leader yennyini bagamba nti ono yagamba nti tuddeeko twogere, you never know. Jjukira nti ye si musajja wa kibuli nnyo ono gwe bayita Dr. Masoud Pezeshkian yadde nga yavudde n'ategeeza nti oba oliawo Abayisirayiri naye baali batagetinza okumutta naye si wa kibuli nnyo. Kati yagamba nti tuddemu tuteese n'abasajja. Abasajja bagamba nti abalala tetusobola kuteesera musajja, twali ku mmeeza ne batanula ate okutulumba. Ate n'Omereka yennyini gwe twali tuteesa naye ate n'ava ku mmeeza n'agenda atulumba. Tutulota n'omusajja ng'ayina embooko, tuteesa tuli ku mmeeza wansi ayinayo embooko. Kakati ebintu bigenda maaso n'okugamba bitambula. President afevalinga enteeseganya zigende maaso n'okuba nti oba oliawo ziddamu. Kakati waliwo lipooti endala evudde Isirayiri. Abayisirayiri bakkiriza nti deeply buried stocks of enriched uranium at one Iranian nuclear site hit by the US military are potentially retrievable. Abayisirayiri bategeezezza eno lipooti nkubulidde evudde Pentagon. Kati lipooti eva Isirayiri bagambye nti waliwo uranium wa Iran
ku nfu emu kwezi ezaakubwa nga akyasobola okukozesebwa ono gwe batya nti Iran ayinza okumukolamu nuclear bomb. Kakati agency eri byembagambye nti abazimba banka buster bagambye nti bakyalinda data Abamerika abazimba zi banka busters ezo zi GBU bakyalinda data naye bagambye nti tebakakasa oba zaatuuka. Kati baba Isirayiri nti intelligence eyaabwe bagambye nti okusinziira ku kye bategedde Iran akyasobola bakozeseza ekigambo nti ali retrievable basobola aba Iran okuddamu. Israel says Iran could reach enriched uranium at a nuclear site hit by US. Omwirani nti asobola bulungi intelligence bwe balaze nti omwirani akyasobola okuddayo waliwo nnyini we baakuba uranium n'akola ki n'atandikira we yakoma. Bizza Abamerika baakagamba tetukakasa oba nga bomu zaffe zaatuukira ddala ku ntobo. Israel n'agamba nti kisoboka but ne bagamba we are watching tukulaba. Hey, Omwisraeli agamba Iran make any other mistake again tukulaba. Kyonna kyogezaako okukola Iran Abairani basirise bana badde balondwa nuclear babafubutudde. Kati Israel egambye nti obusajja bulabika bukyasobola. Ebiriwo bibuzaabuza babisanyawo tebabisanyawo lipooti badde ekyasembyeyo ebadde eva mu Bamerika bennyini ng'eraga amawulire gasooka ne gagamba nga gava mu Amerika nti abasajja tebalina kye baakola ebintu bya Iran byasigala bere intact. Lipooti okuva e Pentagon nejja negamba nti byonna twabikuba twabazima bege emyaka ng'ebiri. Kati lipooti endala evudde Pentagon egambye mulindeeko tetundabakakasa tetukakasa obanga bomu zino ze twadesigninga zaatuukira ddala emyaka 15 emabega nga tudesigninga zaatuuka oba tezaatuuka. Isirayiri ekiri latest n'agamba nti Abairani okusinza ku mawulire ge balina balabika nga balina obusobozi okuretrievinga emu ku nfu ezaakuba tebatubulidde yina Tanzi Isfahan oba ekitundu kya mpuliriza ekiyitibwa Fordo. Naye bagambye nti tutegedde abasajja bayinza okuba nga basobola okuddamu ne batandikira bwe baakoma. But Israel n'agamba nti byonna bigenda maaso n'okeka nti oboolyawo biddako babiraba bulungi. Iran bamulabudde bamugambye nti please make any mistake otulabe. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo webali nnyo okuba nti okyatumbudde akadde kano kennyini munda mu bisenge eby'amakuliro ag'entalo at least obiwulidde ebigenda maaso n'okubika nti bitambula. Banaffe aba Hub Horizon Research Clinic basangibwa ali Ekawala opposite Good Times nga wakavaye Kasubi bagamba nti bakujjanyiza obutonde eddagala ly'obutonde ligenda okuyambako okuleka nti wona endwadde ezikusumba ku mitwalo 4 zokka. Yes bagamba nti